abamu basabidde ku TV abala ku radio. Kande netegeeza kande netegeeza bakwezikidde nti kibaakire kitangaala kino bwe ekyo kyaka kati ekyange kizikidde olw'empewo ennyingi naye munda kibadde kyaka ebweru kizikidde naye nga kibaakire batebenkere mirembe. Oyo mmeeya w'Ekyengera olina akantu konna kowaayo abantu ab'Ekyengera? Ab'Ekyengera bagamba kimu nti ababaddeko ku TV ne ku radio nga musaba mwebale nnyo era mugende mu maaso ate mugende maaso n'okusabira mmeeya wammwe abeerewo kubanga bw'aba avuddewo ate bingi ebiyinza obbatawaanako mwafuna matabuta. Principal agamba ki? Principal atumidde nnyo eggwanga lino tasobodde kubaawo naye bwe mbanga wendi era abeera well represented ti kubanga ndi national coordinator mu National Unity Platform so abeera waali talina kubeera everywhere. Annyonnyola abantu ng'omuliro bampadde ogwaka kyekyo ekitangaala kimwakidde naye tubaniriza era tubagaliza akaseera akalungi. Nze Kaziweddewo BTM TV mwera Swaziniga KAFEERO Swaziniga ono munakyagwe munnange. So muganda wange tumusabira po KAFEERO nze bw'egomba okujja okuyimba kimwakire atebenkere mirembe yaba akulembera okwakirwa kino n'abalaba mulabireko. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.